nga woofiisi ye ekyafulumya obubaka obulaga nti omukulu yakyafuga. Olw'eggulo lwaleero kkooti erabita ssemateeka wa Madagascar ekakasizza munnamagye Kano Mikel Randrianirina nga ye mukulembeze wa Madagascar ow'ekiseera. Kkooti ya ssemateeka agenza okulangirira kino nga ne Paalamenti esookerwako eya Madagascar yakubye edda akalulu neeyisa ekiteeso ekijja obwesige mu Pulezidenti Rajoelina. Kkooti eragidde nti okulonda kutegekebwe mu bbanga lya nnaku 6 eggwanga lidde ku nfuga egoberera amateeka. Wabula amangu ddala nga kkooti eyisizza ekiragiro ekyo, bannamagye bano balangiririddewo nti baweeza ebitongole byonna ebikwatibwako demokulasiya okuli ne kkooti eya ssemateeka yennyini ebawadde obuyinza abakulu olukuta obuyinza ne bagiwera. Ebitongole ebirala ebiyimiriziddwa bannamagye bano okuliko n'akakiiko k'ebyokulonda era bannamagye balangiridde nti bo bagenda kufuga okumala ebbanga lya myaka 2 balyoke bateeketeeko okulonda kwa bonna. Pulezidenti omunaanule Andry Rajoelina n'okutuusa kaakano tamanyiddwako mayitire naye ng'ensonda zigamba nti yabinyiika dda mu nsuwa ng'akozesa ennyonyi y'amagye g'eggwanga eryo n'agenda yeekukume ng'abeekalakaasi basuukidde. Embeera eno yatandikibwa abavubuka abamusaayi muto ba Madagascar abaatandikiriza okwekalakaasa nga bafumirira amasannyalaze agavaavaako mu ggwanga eryo ate ne bavaawo ne bagattako enguzi esusse mu gavumenti ebbula ly'emirimu n'obwavu bweyongera mu bantu okwekalakaasa bwe kwanyiinyiitidde akabinja ak'amagye akayitibwa Capsat ne kabeegattako mu bwangu obudde ne budda ku bunnaabwo. Madagascar ng'emu ku nsi za Africa ebyamagye okuwamba obuyinza si bipya gye bali. Kirijjukirwa nti mu mwaka 1972 akatuubagiro k'ebyenfuna akaazinda eggwanga eryo kaviirako pulezidenti omubereberye w'eggwanga eryo President Philbert Siranana okukwata obuyinza n'abuwaayo mu mikono gya bannamagye. Ate mu mwaka 1975 Lieutenant Colonel Didier Rasilaka naye yalondebwa okukulembera eggwanga eryo mu nkola ey'ekinnamagye oluvannyuma lw'amagye okuwamba obuyinza ate oluvannyuma n'akubwako akalulu n'afuuka pulezidenti n'akulembera Madagascar okumala emyaka 7. Mu mwaka 2009 abeekalakaasi baabuutikira ekibuga Antananarivo ekibuga ekikulu ekya Madagascar nga bawakanya obukulembeze bwa pulezidenti Marc Ravalomanana era ebyaggweera nga gavumenti yeevuunikiddwa bannamagye era omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti meeya w'ekibuga ekikulu Antananarivo Andry Rajoelina abadde pulezidenti bw'atyo n'akwata obuyinza ng'aweyambibwako amagye okukulembera ekisanja kye ekyasooka. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde amagezi abantu ba Buganda nti bakole ebiraamo nga bakyali balamu kimalewo enkaayana mu maka eziva ku ngabanya y'ebyobugagga. Bw'abadde yeetabye mu kuziika omukadde Beatrice Kabatalya Amooti ku kyalo Kiteetika ku lw'eggayaaza Katikkiro yeebazizza omukadde Kabatalya olw'okulaama era n'agaba ebyobugagga bye mu ngeri entuufu gy'ayagala. Ate maama atuyigiriza ensonga y'ekiraamo. Abantu bangi batya nnyo ekiraamo balowooza nti bw'olaama ng'ofa. Abaffe wali olabyeyo ataalama yabeerawo okuva mirembe gya Musa buli omu afiira mu budde bwe naye ekiraamo kiyamba nnyo okulambika ebintu byo nga bw'oyagala bitambule ng'ogenze. Kaakati olaba Ssematiko baamugamba akolere wano singa maama teyakiwandiika Andrew abadde ayinza omutabukira kati Andrew ebintu obiwulidde bulungi lwoteefuula nammwe abalinamu mutegedde ensonga lwaki maama teyabawa mwandibadde muli wano nga Andrew abagamba bannayinze mundeke nze sirina nga George agamba nange nange njagala nfune ku bya maama ebintu buli mu langi nzirugavu n'enjeru tewali byakwebuzaabuza muyiga okulaama abantu mmwe. Omusumba Peter Baabo Kyambadde akulembeddemu okusabira omugenzi amwebazizza olw'okuteekawo omukululo omunene eri abaana bwe yeewaayo n'abasomesa ate ne yeetaba n'ebyobusuubuzi. Emabega bwe nali nsoma nawulirako nti Toyota ffe gye tulabanga ekika ky'emmotoka family business waliwo yatandika ekintu nakati kikyagenda mu maaso. Omuntu yenna ekikunyweza kwe kuleka omukululo emabega era njagala obbakubiriza tukole nnyo tuleke ligase emabega. Tulina okukwata obulamu mu ngeri ey'amaanyi ddala nga tumanyi nti si buwanvu nnyo tulina akaseera katono ku nsi.
Abamu ku baana b'omugenzi okuli John Sebunya, George Mirembe Kasujja n'abalala beemulugunyiza olwa nnyabwe okufa nga tafunye bwenkanya ku ttaka lye liwerako Square Mile eryakompanyizibwa. Maama oyo abadde n'omusango efotpoto mwe bannamateeka sango gumaze emyaka 13 n'ebimu ebimuleese okunafuwa ennyo gwe musango ogwo gwamala emyaka 13 fakisi zonna nga lyazirina ettaka lyakayanira lya maama we Square Mile namba ekazi 653. Twasubira mu kalulu ka 221 abayitamu n'abagwa bagwa kakati firimbi evuze 226 binabeera bitya weeteeseteese ono ye mwawulantamu 226 Akutebendera y'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga nate Jeno Yoweri Kaguta Museveni wabulwa agambye nti ekibiina kyakulembera tekikola bya bufuzi bya kabampaane ng'ebibiina ebirala wabula nti amaanyi kigatadde ku nsonga enkulu ezitwala abantu mu maaso. Mwami Yoweri Museveni ategeezezza nti ebbanga NRM lyemaze mu buyinza efubye nnyo okutebenkeza ebitundu by'eggwanga byonna era kwe kusaba abantu nti okuddamu bajeesige bagirunde mu kalulu akajja. Bino Museveni abyogeredde mu disitulikiti y'e Maracha ne Koboko yasiibye ng'aperereza abayo okumwongera akalulu ku kisanja eky'omusanvu. However, from 2007, it also did there have been peace in the whole country. And that's why you hear that so many refugees are here, because there is peace here and where they're coming from, there is some problem. So that is one big achievement, which really we should all protect. And it's not an accident that we are able to bring peace, because there is peace mainly because of our ideology of rejecting sectarianism of religion and tribes. Museveni asuubizza abantu b'e West Nile nti bwe banaddamu ne bamulonda wakubunyisa amasannyalaze mu bitundu byabwe byonna gye gayitira. Museveni mu ngeri emu ebyo nga bikyali bityo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde butalejja n'agamba nti singa ekibiina kyakulembera kigenda mu buyinza mwetegefu okutondawo emirimu mu ggwanga lino ekiwerako naddala eri abavubuka bakome okugenda nga ku byeyo okukozesebwa ng'abaddu. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti mu kutondawo emirimu naddala mu bavubuka kyakwongera okukendeeza ne ku bikola eby'obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. waliwo bapulezidenti abatutte obuyinza ne batereza ensi zaabwe. Mikwano gyange njagala mumanye ti n'ensi nga Singapore yali mbi okusinga wano. Mu abantu bano njagala mumanye ti Dubai gye mulaba ne mugiwaana ku mulembe gwa Amini Uganda yawaako Dubai obuyambi. Njagala okubawa essuubi bantu ba wano ti bye tugenda okukola sigenda mbasuubiza bingi nnyo naye bitandikirwako tugenda bikola. Bannange no Uganda nto young people mwe abavubuka abato musomye naye temulina mirimu. Njagala okubabuulira tugenda kuteekawo emirimu. Ate akutebendera ya FDC ku bwa President James Nathan Nandalama Fabi mweraliikirivu olembera bannayuganda naddala ababeera mu byalo gye babeeramu. Ono asinzidde Kapcho Lwabwe abadde asaba abayi akalulu n'agamba nti buli kitundu waayita abantu bamusaba ssente olw'obwavu bwe balimu ate abalala bakaaba olw'enguudo embi n'ategeeza nti akaseera katuuse eggwanga lifune ku bukulembeze obulala obutegeera ebiruma abantu ba bulijjo. We can change this country for the betterment of all of us. These roads we shall fix. Poverty will be fought. Tourism sector will be improved so that our people get money from the tourism sector. I believe of the 8 presidential candidates, the only one who has answers to poverty, to fixing the economy so that you have money in your pocket is Nandala Mafabi. Ate akutebendera y'ekibiina kya Alliance for National Transformation ku bukulembeze bw'eggwanga retired Major General Girigori Mugisha Muntu Oyera asinzidde Ssembabule mu kuyiga akalulu n'avumirira ebikola eby'ekibbattaka n'obulyake ebiremeseza bannansi okufuna obuweereza obwetaagibwa. General Museveni yakozeeko abikozeeko byatanakola taabisobole. Twagala tumuwumuza omulundi guno agende Lwakitula oba ekisozi wanaaba asazeewo awummule ensi naye ekole ki ewummule. Kye tuwasaba ekyo kyokka. Ate mwe Ssembabule mulina ensonga lwaki yandiwummudde omulundi guno. Kale Ssembabule erimu ebibali bibiri, walimu ab'enkyukakyuka naye wakyalimu abasigaddemu NRM. Nga mbasaba mwe abakyalimu NRM
tukwatagane kubanga Sembabule emu ku districts ezikyali emabega. Omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party era minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao agambye nti abakulembeze b'omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi ebirina ababaka mu paalamenti ogwa IPOD beetegefu okutuula n'obukulembeze bw'ekibiina ky'NUP okubaako bibakaanyaako. Norbert Mao agambye nti okuva NUP lwe yateekayo okusaba kwayo ng'eyagala okwegatta ku mukago ogwa IPOD bagenda kutuula ne NUP balabe ekyokubakolera. Kinajjukirwa nti NUP yasooka kuguguba ku nsonga y'okwegatta ku mukago ogwo naye oluvannyuma ne bassaayo okusaba kwabwe nga baagala omukago ogwo bakkirize babeegatteko. Norbert Mao asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku luguudo Balintuma ku kitebe ky'ekibiina kya DP n'ategeeza nti beetegefu okwaniriza NUP mu mukago ogwa IPOD. Weewaawo tukikiriza baayogera bingi. Tetuyinza kutuula ne dictator bamao bagenda kunywa chai Museveni ekimutta ayagala kwekubisa ekifaananyi ne Kyagulanyi ebiseera by'emabega baali tebaagala kwegatta ku IPOD. Ekyo kyali kirowoozo kyabwe naye ensi ekusomesa n'oyiga. Kati mu position eyo bavuddeyo bawandiise ne bagamba nti baagala kuteekako omukono ku ndagaano egatta ebibiina ebiri mu IPOD. Ekyo kirungi. Omusamize okulokola kiba kibi tomujjukiza biri bye yalimu. Norbert Mao akinogaanyiza nti gavumenti eddako egenda kubeera ya kintabuli kano NUP ke yakkiriza okugenda mu mukago gwa IPOD era nti buli munnayuganda ajja kugikiririzaamu. A new Uganda yetaaga new consensus. Kukanya ne betubadde tulwana nabo ne betubadde tuyomba nabo. Kyoba olaba nti kati ku social media olaba bali mu kukuba abakulembeze ba NUP tilwaki bakonkona ku luggi lwa NUP. Ffe tuli basanyufu abali munda tulira kokoko ani oyo NUP banaye nga tusanyusa okubalaba. Tubeeko bye tutereza muyingire. Saayogera wano nti oba kyetaaga kufukamira nja kufukamira saakyogera. Naye kati abamu muli kubateekamu ebigambo ebinaabalemesa. Mu ngeri emu olwaleero DP etandise okufulumya amannya ag'abagenda okubakwatira bendera ku bifo by'obubaka bwa paalamenti nga akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo Kennedy Mutenyo agambye nti kino bakikoze okusobozesa abagenda okwesimbawo okweteekerateekera okusunsulwa mu sabbiiti ejja. Tutambula kuba baali bangi nnyo tugenda tujja kulilizingako ezimu leero bwe tutyo mpolampola naye bonna ensi tujja gitegeeza. Abantu baali bangi constituency nnyingi obudde tetubulina kati kye tukola we banaatuukira nomination za wiiki ejja we tunaatuukira nga bonna bawedde. Kati waliwo abamu abali mu constituency zitaaliko kuvuganya. Abamu kubaweereddwa kaadi ya Democratic Party nga bakulembeddwamu Benon Nsamba omukiise ku district y'Empigi akiikirira eggombolola y'e Buwama ng'aweereddwa kaadi okukiikirira abantu ba Mawokota South mu Parliament ku kaadi y'ekibiina ekyo agambye nti essira baakuliteeka nnyo ku kutaasa abantu abatulugunyizibwa ku nnyanja eby'obujjanjabi n'ebirala. Olwokuba Mpigi twatwalibwa mu Greater Kampala mugiddemu ebirungi bingi naye mugiddemu n'ekizibu ky'okubba ettaka ly'abantu baffe ng'abagagga bangi beeyiye mu Mpigi okubuzimba zi wooteeri ffe abali ku nnyanja Bunja Kogolo n'ewalala. Kino olwekyo ng'omubaka nja kufuba nnyo okulaba nga nnwanirira abantu baffe kubanga ettaka bwe bugagga ate oli bwali kujjako tolina woyinza lijja. Ekyokubiri bya bulamu South Mawokota tetulinamu ddwaliro lisobola kuyamba mukyala